Nyondo Media. Omukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Gleam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Gleam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Gleam tukukuumira ku mulembe. Customer baffe aba Nyondo Gleam tubalamusizaako. Amannya nze Ani okusinziira wano Nanziga ku Nyondo Beauty Sport. Tulina products zaffe nga bwe muziraba. Leero kantandike n'abaami. Tulina products zaffe ez'abaami. Abaami tosituka bulungi. Osituka naye togguka byoba olaga. Omaze emyaka 15 gutositukirako ddala wabivaako. Ensonga zo twazikwasaganyiza tuzikolako bulungi nnyo. Twaze okubanga tukuweereza gwe omwami yenna ateesobola mu maanyi g'obutonde ng'omwami. Ne tujja ku nsonga z'abaana abawala. Tukola ensonga z'obwasenga. Omwana wo oli mukyalo oli ayo omwana wo omutya. Tosobola kumubuulira kintu kyonna ate basenga be tobeesiga bulungi batuweereze. Omwana mutuweereze tujja kumukwasaganya bulungi ku nsonga ezo. Abaana abawala. Ezo ensonga z'abaana abawala. Tulina ensonga z'abakyala. Omukyala gw'oli eyo ensonga z'ekisenge zonna tetugenda kuzimenya. Wazaala, omaze okuzaala, tomanyi kiddako, gwe wagaziwa, waleeruuka, waggwayo. Kooneko ku nnamba zaffe kweziri okwo. Eza Nyondo. Ezo tulikwogera ku bedroom products. Yes, zonna ennamba za Nyondo kweziri, ennamba za Dubai kweziri, ennamba za Uganda kweziri, oba otuteereddeko message ku WhatsApp kweziri, oba okubye bukubi direct tukwata. Kati tulina products, tulina products eza skin. Nyondo Gleam. Nyondo Gleam. Nyondo Gleam yiyo tulina ebizigo by'abakyala abakadde. Ab'enkanyanya. Tulina ekizigo ky'abakyala abakuzeemu. Tonnaba kuleeta nkanyanya myaka 45 oli awo. Tulina ekizigo ky'abakyala abato, abaana abawala abato. Tulina ebizigo by'abaana bano bangenda ku masomero ate omwana wange simanya tuyanabye ku kyangwe ky'oli ate naafuna simanya skin rash bw'ate simanya yeetakula. Ezo ensonga z'omwana yo tuzikolako. Tulina ebizigo babebi abatandikirwako. Bebi ebiseera ebisinga bagamba bebi oyo obutamunaaza kizigo obutamu kuba kizigo ng'akyaliko ekirira. Bebi ng'aliko ekirira tekyetaaga musiga kizigo kyonna okuggyako ekirira nga kimaze okumuvaako. Kitegeeza ekirira ky'omwana kiviirako mu wiiki. Tandika omwana okumusiiga ekizigo eky'ababebi. Waliwo babebi abanene ng'omwana n'omuzaala naye nga abadde mutono mu kiro then ne wayitawooko omwezi 2-3 omwana n'abeera mu myezi 3 ng'alina kiro nga 9 ku 10. Omwana ng'asabuka mu mpataanya. Abaana abo babeera n'omubiri munene nga gwegatta. Omwana ng'asabuka mu mpataanya. Oyiro w'abaana abo n'ekizigo kyabwe ne sabbuuni waabwe tubiina. Omwana n'abeera nga tasobola kusabuka nga tasobola kubabuka kintu kyonna olw'okuba nti munene. Alino tulina ebizigo bya njawulo. Tulina ebizigo ebyabeeru mpozi n'abaddugavu. Era twawulira ddala ekizigo kino eno. Ayagala ekyannakyo nga tovudde nga skin yo esigadde ku nakyo kala tukuwa ekizigo kino. Agaddemu ka brightening nga mweru tumuwa ekizigo kino. Kirabye. Tulinawo ka oil era tukaawula. Tulinawo akaabeeru n'akabaddugavu.
mpozi tulinawo ne sabbuuni akola kubeera anyway sabbuuni no tumugaba okusinziira ku skin yo waliwo abamu betwawulira nti ono ogenda mwesiga face ono ogendamu n'aba face ono ogendamu n'aba mikono bodeka magulu so bannange kyekisigadde kye tutayogeddeeko skilling school bannange skilling school abaana tukyagalira ddala bayitirivu kubanga abaana tukyabeetaaga abaana b'eggwanga omwana oli eyo tewasomako products zino nga bw'oziraba wano bweziti n'ezitaliiwo liquid soap shampoo jiki byonna ebitaliiwo wano eno tubisomesa n'ebiriwo wano nga bw'obiraba tubisomeseza ddala abaana ate nno ng'obudde ku ebyo tusiba enviiri tuyigiriza abaana okusiba enviiri Nyondo products ziizo waggulu awo weziri bulungi nnyo tuziyina zonna tuzisomesa tusiba enviiri tuyina buli kaviiri ka buli kika tuyina buli kaviiri oyagala ka penso oyagala kusiba penso oyagala akawiivu akalungi oyagala muguwa oyagala dreadi kana bbiri kiki kyowulira oyagala kyewetaaga mu dreads tuli bakafulumu ekyo oyagala kusiba enviiri eziriko tuli bakafulu mu kusiba mu ekyo style zonna ez'enviiri by the way tukola ne facial tukola facial bulungi nnyo omukyalo oli eyo oyagala kukola facial tugikola ekyuma kyayo wekiri kuba abakyala tugende anyway tuddeyo ale abalabi baffe mwebale nnyo mwebalire ddala tusaba mukama abakuume abasobozese okubeera obulungi munoonye ssente mutuweereza abaana tujja kubayigiriza bulungi nnyo tujja kubakwatanga abaana tujja kubawa empeereza ennungi nga mukama ye mubeezi waffe ze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Glim olunaku olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyala wange kakozesa nange olwaleero nkimyeyo akange nkagezesa endabe saagala badde babalimbe ate mwesiga ebikola by'amapaapaali simanya mwesiga essukaali mukola ggulo kano ke kakola ggulo tumwagire Nyondo Glim osobola okubakubira ku ssimu namba 052 46807778 olwo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries kuggwe ali mu kiyumba oba ali ewala Nyondo Glim ajja kuba kutuukako mubere bulungi ekizigo ekigoba binnamakula ebizimba byonna ebikuli ku mubiri ng'owulira tobyetaaga kikino Nyondo Glim ekizigo mbagambye ekizigo ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino Nyondo ani atamanyi Nyondo Media dukira wefunire ekizigo lemuleke okugoba abaami mu mayumba muleke okutugoba bannange nzija okukimira mu omukyala muleetera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contactinga ku namba noti 524 6 8 noti 778 eyo enamba gicontacting wefunire ekizigo ekinakunyiriza ekinakukumira ku mutindo asigadde tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo let support Nyondo Glim ekizigo kigenda protectinga skin yo kigenda kukuletera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gwayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana so you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana but kino ekizigo kigenda kuyamba skin ye ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira so we support Nyondo Glim. Amanya gange yenze Nyondo Rosette amanya ze Nyondo Witini gankola ne Nyondo Glim tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola tulina products ez'abakyala ez'abaami ewamu n'abaana products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Glim tulina ne bedroom products gamba nga tightener pulling eddagala lya infections water appetite penis enlargement tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo enyanama ne wano ekisozi mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli